إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم، olwarure nyini biidhnillahi tabaraka wa taala tukyagenda mu maaso nate n'omusomo gwaffe ogw'ekitiibwa hali yaumuka islamiyun. abaffe olunaku lw'olusiraamu weebuuzenga bulijjo ebbanga lyonna, buli lw'obukeesanga, buli lw'obuwungezanga, beera nga weebuuza hali yaumi islamiyun, abange olunaku lwange lusiraamu. hali yaumuka islamiyun, olunaku lw'olusiraamu. wabarakallahu fikum wajazakumullahu khairan. ennaku zaffe ziteeka kubeera nga nsiraamu kulw'okuba nga tuli basiraamu, ate Allah azza wa jalla ayagala tubeere basiraamu, era nga n'eddiini gyagala tumusinzizemu busiraamu, ate nga tumusinza buli lunaku. kati kiba kitegeeza nti ennaku zaffe zetuwangaala zirina kubeera nsiraamu biidhnillahi tabaraka wa taala. naye nga mujjukire nti tuli kukujjukira ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala buli kumakya n'akawungeezi. tuli ku adhkari sabahi wal masa, tuli ku adhkari sabahi wal masa biidhnillahi tabaraka wa taala. beera omuntu omulamu bulijjo biidhnillahi tabaraka wa taala, tobeera muntu mufu, beera omuntu atambula omulamu, tobeera mulambo ogutambula, babula beera omuntu omulamu atambula biidhnillahi tabaraka wa taala. onobeera otya omulamu era osobola otya okubeera omulamu ogutambula? omubaka akugamba sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya abi Musa al-Ash'ari radiyallahu an nga eri mu sahih al-Bukhari biidhnillahi tabaraka wa taala, agamba nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, omubaka yagamba alayhi salatu wassalam, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث ينجب كزاني بانغاليونا. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ekifaananyi kyoyo ajjukira omulezi we Allah tabaraka wa taala n'oyo atajjukira mulezi we Allah tabaraka wa taala, mathalul hayyi wal mayyit, kifaananyi kiringa ekifaananyi ky'omufu n'omulamu. Allahu akbar. abantu batambula naye nga emirambo egitambula, abantu batambula naye nga balamu abatambula. abalamu abatambula bwe bajjukira Allah tabaraka wa taala, ate emirambo egitambula be batajjukira Allah tabaraka wa taala. omubaka wuno yagamba sallallahu alaihi wasallam, era hadithi eyo min ablaghi al-ahadith fi bayani fadli dhikri, zi hadithi ezikyagenze wala ennyo mu kunnyonnyola obulungi bw'okujjukira Allah tabaraka wa taala. tegereka kwegamba dhikiri oba hadithi eno yaddira okujjukira Allah tabaraka wa taala nga mpozi bw'onalaba omwoyo mu mubiri, nga bw'onalaba omwoyo mu mubiri. era Allah azza wa jalla mujjukire ekitabo kye ky'ekitiibwa yakituuma mwoyo Allah tabaraka wa taala. ate nga tukimanyi nti Qur'an y'ekitiibwa gyegimu ku miteeko egisinga obunene egy'okujjukira Allah tabaraka wa taala. kati ate Allah Qur'an n'agiyita mwoyo, kwegamba nti bulamu eri emitima, bulamu eri emibiri. buli lw'osoma Qur'an y'ekitiibwa obeera ojjukira Allah tabaraka wa taala. ate nga okujjukira Allah tabaraka wa taala omubaka yakufuula nga kulinga mwoyo eri emibiri gyaffe tubeera abalamu. Allah kyagamba tabaraka wa taala mu suratu al-Ashura, suratu Shura
aya ya 52 soma aya eyo Allah gamba nti wakadhalika auhaina ilayka ruhan min amrina wakadhalika auhaina ilayka ruhan min amrina Allahu akbar lillahi alhamd Allah agaba tabaraka wa taala andi wakadhalika era nabwe kityo ngabe twatuma babake olubereberere gwa Muhammadi auhaina ilayka ruhan min amrina era nabwe kityo twakutumira obubaka wa Qur'ani yekitibwa nga ruhan mwoyo min amrina kule kiragiro kyaffe Allah tabaraka wa taala wa huwa al-Qur'an al-Karim ya Qur'an yeyo Allah tabaraka wa taala yajita mwoyo lianna ar-ruha yahya bihi al-jasad kulokubanga omwoyo omubiri gubeera mulamu kulwa mwoyo ogwo nga gukyali mu mubiri wal Qur'an tahya bihi al-qulub ate mwana wattu Qur'an yekitibwa emitima gyaffe giba miramu kulwa Qur'an yekitibwa wal arwah nemyoyo wa tahya bihi masalihu ad-dunya wad-din iranga Qur'an yekitibwa ensonga z'eddunia ne edini na akhira zirongoka lwa Qur'ani eyo lwaki lima fihi min alkhair alkathir walilm alaziz kulokubanga mulimu ebirungi bingi na ilmu enene ddala yekitibwa wa huwa mahdhu minnatullahi ala rasulihi wa ibadihi almu'minin ngana cyo kyengera mu byengera bya Allah azza wa jalla tabaraka wa taala ku nabbi sallallahu alaihi wasallam ne kubadduba Allah bakkiriza tabaraka wa taala tegere kabuluganda kati Allah tabaraka wa taala okuddira Qur'an ogujifulanga ruhan nga mwoyo erife ate amuno kubanga mbaka sallallahu alaihi wasallam atugambye nti ekyo yajjukira Allah tabaraka wa taala no yatamujjukira kiringa kifaananyi kya muntu mufu na mulamu amakulu nti okujjukira Allah subhanahu wa taala kulinga bolaba omwoyo mu mubiri ate nga Allah azza wa jalla yassa Qur'ani nga ruhan min amrihi tabaraka wa taala tegeka buluganda kati tufengayo nnyo ebbanga lyonna biidhnillahi tabaraka wa taala okubeeranga tujjukire wekitibwa Allah tabaraka wa taala sabahan masaan naddala kumacha n'olweggulo biidhnillah n'embeera zaffe ez'obulamu mu buli mbeera zonna mu kujjukira wekitibwa Allah tabaraka wa taala tegereka buluganda enam kakati dhikiri yaffe ey'olwaleero biidhnillahi subhanahu wa taala dhikiri yaffe ey'olwaleero biidhnillahi tabaraka wa taala igamba nti ya hayyu ya qayyumu birahmatika astaghithu أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين bigambo bikaluba mukko naye nga ate byangu byakwogera era byangu byakutegeera biidhnillahi tabaraka wa taala singa omuntu abeera abigenderedde n'abeera nga abigoberera insha allahu tabaraka wa taala tebijja kuba bizibu nnyo dhikiri yaffe y'olwaliro egamba nti ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين بيجامبو بيكتيوا بيري مذكر يوراريرو بإذن الله تبارك وتعالى بيجامنت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين بيجامبو بيقولوا ومبقى صلى الله عليه وسلم بياليس مذكرينو ذكرينو إلي حديثي يا وجتي وأنس ابن مالك رضي الله عنه حديثي يا أنس ابن مالك رضي الله عنه أقامات قال النبي صلى الله عليه وسلم أمبك يا جامبا عليه الصلاة والسلام بجامباني لفاطمة رضي الله عنها يا بجامبا فاطمة ينيني مولى النبي صلى الله عليه وسلم أمبك يا جامبا بجامبو بينه حديث يا أنس بن مالك رضي الله عنه iranga gamba chumbaka sallallahu alaihi wasallam ya gamba Fatima radhiyallahu anha gamba bigambo mugamba nti Fatima ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi amugamba nti kiki obadde ki atawuliriza kiki ekigano okuwuliza bino byenkulamira nabyo amakulu ngalinga amugamba nti wuliriza byenkulamira nabyo bino owange gwe Fatima antaquli gambanga ebbanga lyonna gambanga idha asbahti bobanga okeseza wa idha amsayti ila bobanga
obuongezeza bigambanga nti ya hayyu ya qayyumu birahmatika astaghithu aslih li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata aynin. Hadithi hiyo ojasanga musahih الترغيب والترهيب وجسanga نمو سنن النساء الكبرى ني إلى وجسانجي مو المستدرك يتا حاكم وجسanga ني بيحكي يوغيركو في الأسماء والصفات نابلا aba yogera hadithi eyo biidhnillahi tabaraka wa taala hadithi nga ntuufu teriko tabu yonna. Vikiri eyo mwana wattu tubeerenga tujeyambisa okugiteeka mu nkola tugigattire ddala ku adhikari zetubadde tulinawo mu kujjukira Allah tabaraka wa taala buli kumaca n'olweggulu. Tugenda kulaba amakulu gaayo biidhnillahi tabaraka wa taala. Yagambye nti hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu nga ombaka sallallahu alaihi wasallam Anas atusaka mawulire gano nti ombaka yagamba Fatima radiyallahu anha amugamba nti ma yamna'uki an tasma'i ma uswiki bihi, kiki ekiganyo okuwuliriza bino byenkulamira. Mukulu nga amugamba nti wuliriza byenkola ki byenkulamira. Antakuli gambanga idha asbahti bubanga obukeseza wa idha amsaiti era buberanga obuongezeza ogambenga nti ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu aslih li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata aynin. Enam hadithi eyo waliwo hadithi ejagala kugamba okugifaanagana amakulu gegamu n'ebigambo oluusi nga byebimu ojja gitegeera ngeri mu hadithi ya Abi Bakara si Abu Bakari as-Siddiq wabula Abi Bakrata radiyallahu anhu kagamba nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam azmambaka alayhi salatu wassalam yagamba nti da'awatul makrubi edduwa oba ebintu oba ebigambo byosabisa nabyo omuntu ali mu buzibu ebigambo byasabisa nabyo Allah tabaraka wa taala. Da'awatul makrubi omuntu ali mu buzibu ebigambo byasabisa oba edduwa gyasaba agamba nti Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aynin aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa anta. Ebigambo ebyo nabyo biri mu hadithi eyo byagalira okufaanagana n'ebigambo ebiri mu dhikiri yaffe ey'olwaleero biidhni tabaraka wa taala. Hadithi eyo gisange mu musnad Imam Ahmad ne mu sunan Abi Dawuda era nga Sheikh al-Albani yagihassana fi sahih al-Jami' biidhnillahi tabaraka wa taala. Yokubiri yagambye nti da'watul makrubi kwegamba nti Allahumma rahmataka arju ay Allah nsuubira kusaasirako fala takilni ila nafsi tarfata ayn tondekerera nzenzeka wadde olutimya lw'eriiso aslihni sha'ni kullahu longoosa embeera zange zonna la ilaha illa anta tuwasinzwa mbutuufu okujjako gwe Allah tabaraka wa taala. Naam kakati barakallahu fikum wajazakumullahu khairan. Edduwa yaffe oba dhikiri yaffe eri mu hadithi yaffe ya Anas bin Malik jetulina olwaleero biidhnillahi tabaraka wa taala nti egamba nti ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu aslih li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata aynin. تقول قال له نعم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أما كلونغا شكرا زاكو الله تبارك وتعالى انتي يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث obeera osaba Allah tabaraka wa taala n'amanyage oba edduweeyo min a'zami al-ad'iya allati tatadammanu tahqiq al-ubudiyya lillahi tabaraka wa taala. Ebigambo by'okozesa ze zimu ku dduwa ez'amaanyi ddala ezirimu okukakasa obuddu bw'olimu nti oli muddu wa Allah tabaraka wa taala, era mulimu
okubeeranga osembera mu maaso g'Allah oba okweyambisa n'amannya ga Allah tabaraka wa ta'ala okusembera gyali subhanahu wa ta'ala nga ye mulamu alhayyu omulamu alqayyum nga bwe twakinyinya lwetaba erinnya eryo ly'erinnya lya Allah eddene ismullahi al-a'zam alladhi idha du'iya bihi ajab wa idha su'ila bihi a'ta erinnya lya Allah tabaraka wa ta'ala eryo nti bw'obanga omusabe nalyo akuwa ate bw'oba omukowodde nalyo akwanukula ensonga eyo twagiraba naddala mu kibuuzo mu bibuuzo bye twayanukula ku Sande ensonga eyo yalimu alhayyu alqayyum omulamu eyimirizaawo amakulu twagalaba g'erinnya eryo alhayyu alqayyum omulamu eyimirizaawo ate ayimirizaawo ebitonde byonna agumanya ga Allah tabaraka wa ta'ala era omuddu mwana wattu afuna amaanyi oba afuna byonna byalina ng'abijja mu kuyimirizaawo kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwa muyimirizaawo wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan era nga byonna ebyo asaba okutaasibwa n'okuyambibwa na kusaasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala allati wasi'at kulla shay'in kyagamba nti birahmatika astaghithu ay Allah tabaraka wa ta'ala nkusaba n'okusaasirako obeere ng'ontaasa nkusaba n'okusaasirako birahmatika n'okusaasirako astaghithu nsaba ontaase ay Allah tabaraka wa ta'ala aslih li sha'ni kullahu ay Allah tabaraka wa ta'ala aslih li sha'ni kullahu beeranga onnongooseza embeera zange zonna beeranga Allah tabaraka wa ta'ala onnongooseza embeera zange zonna ay jamii amri ensonga zange zonna fi baiti ewange waka mu nyumba wa ahli n'abantu bange wa jirani n'emirwano gyange wa ashabi n'emikwano gyange abantu bange wa amali n'emirimu gyange wa dirasati emisomo gyange wa amali n'emirimu gyange wa nafsi nange nze kennyini wa qalbi n'omutima gwange wa sihhati n'embeera yange fi kulli shay'in yataallaqu bi era beera ng'onookuza buli kintu kyonna ekinkwatako bigambo bifunda neyimira amakulu mangi twaliramu n'ebirala byonna byesikonyeeko nga osobola obbikoonako era n'osika amakulu gaabyo wano wennyini ti aslih li sha'ni kullahu ay Allah ntereereza embeera zange zonna bulamu bwange mu kaseera k'okufa kwange nga ndi mu kabbuli nga nyimiridde mu maaso go embeera zange zirongoose ay Allah tabaraka wa ta'ala ogenda maaso ng'osobola ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ng'omulaga nti tosobola kwetengerera teweesobola singa akuleka n'olutima lw'eriiso tolina ky'osobola kwekolera era olaga obwavu obujjudde olaga obutasobola obujjudde obunafu obujjudde n'okwewaayo okwo okujjudde eri obugagga bwa Allah tabaraka wa ta'ala eri obukuumi bwa Allah subhanahu wa ta'ala eri okusobola kwa Allah tabaraka wa ta'ala eri obulungi bwa Allah tabaraka wa ta'ala ng'omugamba nti wala takilni ila nafsi tarfata aynin ay Allah tabaraka wa ta'ala tondekerera la tatrukuni lidha'fi wa ajzi tondekerera kul'obunafu bwange n'obutasobola bwange tondekerera wadde olutimya lw'eriiso olumu bwe luti Allahu akbar wadde olutimya lw'eriiso olumu bwe luti wabula nkusaba ompa amaanyi ompa obulamu ompa okubeera nga nkusinza ompe buli kimu kyonna kulwokubanga sisobola kugamba sisobola kuyimirirawo na mulundi nagumu wadde olutemero lwa liiso nga ngamba nti sikuyinaako bwetaavu ayi Allah tabaraka wa taala tesoboka kubeera wadde olutemero lw'eriiso era nkusaba nti tondekera nga wadde kubanga bwondekamu olutemero lw'eriiso ebintu byonna byonooneka nyinza n'okusubira mu muliro ngondesemu bulesi lutemero lwa liiso tulaba nti ebigambo bino bikulu bikozesenga bulijjo ku makya n'olweggolo wala takilni ila nafsi tarfata aynin ay Allah tabaraka wa taala tondeka nze kennyini tondeka wadde olutemero lw'eriiso wallahi kubanga Allah tabaraka wa taala kusinga just temyo zibule kakako Allah nakakuleka tabaraka wa taala nakujjako buli kimu kyonna kyakutekako obukuumi bwe obulungamu bwe okusaasira kwe Allah tabaraka wa taala okusonyiwa kwe okugabirira kwe buli kimu kyonna nakikujjako lukyona lwa liiso wallahi ozikirira noberanga tabanga nawo singa Allah kujjako byakulinako byakutaddeko bukyanga kutonda paka lwali kujja mu nsi obeere mu kabuli ebbanga lyolimalamu oyimirire mu maaso ge
Allah tabaraka wa taala nakujjako buchicho nakujjako ebintu byakulindako byakugabiriddeko lutime lwaliso la hawla la quwwata illa billah olozo sibira luda wa yakhi karim kifodo wakyabuvunanyizibwa nnyo kya mulembe nnyo kya teeka nnyo okubeera ng'ebigambo bino bikola ki obitegeera era beera ng'obijjukira nabyo wekitiibwa Allah tabaraka wa taala ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu aslih li sha'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata aynin ay Allah tabaraka wa taala owange gwe Allah azza wa jalla ya hayyu owange gwe Allah omulamu owange gwe Allah omulamu ya qayyum owange gwe yemirizaawo atayimirizaawo ebitonde byonna birahmatika astaghithu oba rahmataka arju nga muri waya twalabye ne katutwagala alfadhu nezili mu dhikiri eno yennyini zetu tutwala era tugenderako birahmatika astaghithu kuwo kusasirako oba n'okusasirako nsaba ontase Allahu akbar nsaba ontase mu bulimbeera yonna kyobula wantu zakiriga nti aslih li sha'ni kullahu nterereza embeera zange zonna zinterereze wala takilni ila nafsi tarfata ayni tondekerera nibiranga nze netwala nze ndaba nti nze nebeezawo tondekerera tarfata ayni wadde olutemya lw'eriiso kubanga sinkonjijako okusasirako singonjijako okulungamiza okulungamyako singonjijako okulabirirako singonjijako Allahu akbar njogere kindeke kimenye kindeke kyabulugana bibitiibwa avulo nti Allah mwakujjako tarfata ayni lutemya lw'aliiso ozikirira wala shaka fi dhalika n'olwensonga eyo bagamba bitiibwa ati tetujja kuwanvuwa nnyo biidhinillah naye nga bigambo bino bikulu era nga bikuŋŋaanya biyiga engeri gye babyogeramu obitegeera amakulu gaabyo biidhinillah tabaraka wataala mpola mpola obigatte ku bye tulinawo mu kujjukira w'ekitiibwa Allah tabaraka wataala sabahan wa masa buli ku makya n'akawungeezi abaffe hal yawmuka islamiyun olunaku lw'olusilaamu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Ahmad Muhammad Alluji.